Yeah, katuwulire ku Kadaama ono. Hello, oli Kadaama TV. Mr. Kadaama TV gye baliko ssebo emirimu gy'otuweereza. Amannya gange nze Mirembe Jacqueline, ndi wano mu Saudi Arabia, kitundu kye mbeeramu bakiyita Ddiira, Saudi Arabia. Kadaama TV njagala kulabula bakadaama bonna abali eno ku kyeyo abasuubira okujja. Bano abantu be tukolera si bannaffe, bano abantu be tukolera bazibu nga bw'okiwulira. Omuwarabu bw'omukolera asiimirawo okweyo essaawa. Naye njagala kulabula mikwano gyange abasuubira okujja abali muno, naye kati abali muno bo bamanyidde. Njagala kubalabula ekyantuukako nabo tekibatuukako. Omanyi Mr. Kadaama TV tuva e Uganda nga tuzze kukola. Bano abantu bakyafu, bano abantu bakyafu. Kyova olaba ndabula mikwano gyange abali muno, abaakajja abagenda okumalako kontulakiti zaabwe, Mukama yeebazibwe. Naye abasuubira okujja mu kiyumba ky'Omuwarabu, otuuka Omuwarabu n'omukolera kubanga babeera bakyafu. Banaye Abawarabu bakyafu. Bw'omala omukolera olwo n'akulaga nti asiimye nnyo 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 nnyo, n'asiima k'abadde ayina n'akaggyayo n'akakuwa. Olwo asiimye by'omukoledde. Naye bwe wayitawo essaawa entono Omuwarabu ajja kuba takyasiima amazima ga Katonda. Omuwarabu ajja kuba takyasiima. Nze kino kyambaako oluvannyuma nga maze emyezi 6. Natuuka muno ennyumba gye ndimu yali nkyafu nga bw'okiwulira. Ekiyungu nakirongooseza ennaku zaali 3 nga sikute wantu walala wonna. Ebiyungu by'eno bibeera bikyafu, banaye effumbiro ly'eno libeera likyafu. Si be balina zifiriigi, si be balina kafunkunaali yenna. Nenongoose ennaku 3. Bwe nalongoose ennaku 3, omukazi yandaga nti asanyuse, buli kimu n'aggyayo n'ampa, eno ngoye, eno nsawo, kwegamba ng'alaba asanyuse nnyo kyemukoleddeko nga takisuubira. Ate bano abantu bwe tudde e Uganda balwawo okufuna abakozi. Kati nze nasanga wano nga wagubye nnyo 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 nga tebannafuna mukozi. Era nalongoosa, olwamala okulongoosa kazi nandaga nti asanyuse nnyo, nampa ebintu. Bwe yamala okumpa ebintu nagamba oli mulungi nnyo okoze, kati ewange walungi wanyirira. Olwo nti asanyuse. Omusajja bwe yajja, manyi boosi wange agenda n'akola, akomawo ku Lwakuna olw'eggulu. Naye bwe yajja n'asanyuka nnyo 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 nnyo, bo baasanyuka. Munnange nga mbeeraawo emyezi 6 nga giggwa. Olwo nnyina luumu mwesula. Abaana b'Abawarabu balalu nga bw'okiwulira. Abaana b'Abawarabu tebagambwako. Kati nze ng'essente zange ze bansasula omwezi nga nziteekamu ebyo ebintu bye bampa. Kati nga nfuna ekisumuluzo eky'okuluumu emu kwe nali nsula. Mukazi era ye yakimpa. N'aŋŋamba Jackie, abaana ba wano balalu, ebintu byo biri eri mu nnyumba, naye beera biri eri mu luumu mw'osula, naye beera ng'okola ki? Beera ng'osibawo. Abaana bayinza okgenda ne bayiweeyo ensawo ne batakula ebintu byo ne bakola ki? N'essente okkakkana nga n'essente zo zikoze ekizisaasaanye. Bw'onooba ng'ekiseera neba ng'ekiseera tekinnakola ki? Tonnaba kuziweereza. Nze kale
nga nkwasa kisumuluzo nga ntandika kusibawo olumu mwensula nesaka okumanya bano abantu bazibu naye waayita emyezi 6 naŋŋamba luumu mwensula siddamu kolaki siddamu gisibawo konze kaali Mr. Kadaama TV nga ntwalayo ki nga ntwalayo kasasiro wabweru muganda we yaliwo wano kati muganda we bwe yabeera wano omukazi yakuŋŋaanya golodi ne ssente zesaamanya gye yazijja amazima aga Katonda n'ateeka mu bbaaga yange olwo ng'ekisumuluzo yatandise okuŋŋamba nti sibeera nga nkolaki sibeera nga nsibawo nze n'ensirika bwe nava ebeera okutwalayo kasasiro nenkola emirimu gyange nenkimala waayita wiiki emu mukazi n'ayingira mu luumu mwensula neyeesibirayo yansaba tape measure namugamba tape measure eyo simanyi ki simanyi weeri naye kankole ki kanonyeeko wano bwe naaba ngifunye nja kola ki nja gikuwa naye nga noonya teepu nga waayita ennaku 2 teepu nengiraba bwe nagiraba nengimuwa bwe namala ogimuwa omukazi yeekuba mulomo mwensula nze nagamba oba agenda kupima biki oba agenda kupima wagenda okubeera kabadaze oba agenda kola ki kubanga eno luumu omwendi nasanga nkyafu nga yakwata akafuufu nga tayiruzi zonna oyinza okugamba nti za yero naye ate nga njeru owulira nensirika nembeera awo nengenda mu kiyungu nenfumba bwe namala okufumba nali nkyafumba nampita naŋŋamba jjake jangu nenzija naŋŋamba bino bikikonze ekiki nemugamba bino ebintu gwewabimu nemugamba zino essente ne golodi simanyi gye byafudde babbisa golodi babbisa ssente naŋŋambaho ataatabuka bawaayiriza bano abantu bawaayiriza kyekisooka kya byonna ebyo mbyogera byatuuka ku nze kwennyini bawaayiriza omukazi yankubako ekyobubbi ekyokumubbira golodi ne ssente nagamba mukama Katonda wange kino mbadde sikiwulirangako nvudde Uganda nga siri mubbi byonna byonna kubanga baba babitusomesa nga tubimanyi nga tuyinza kukwata ku kintu ki naye bannaye mwali golodi mwali essaawa mwali obukuvu nga yabiteeka mu stokisi n'ateekamu ne ssente naŋŋamba ndi mubbi konze bwe mba ndi mubbi nkwate ontwalewa ku woofiisi naŋŋamba ate abantu beno bawoleza nnyo poliisi nagamba oli mubbi ŋŋenda kutwala ku poliisi ayogera enjogera 1 2 poliisi 1 2 poliisi 1 2 poliisi nemugamba bannange yo wiiki namba sikwatangamu ebyo bintu kati golodi ezo nezo ssente gyesitamanyi bwe zifaanana nemugamba ssente zange oziraba ssente zange nzizino kati zino zaavuddewa olwo yansaba kiri ekisumuluzo ng'akozesa lukujjukujju ne muganda we ategeyo ebyo ebintu ayogere nti nze ndiki ndi mubbi kyenkugere nti bano abantu bakola ki bawaayiriza babbisa kyakusibyeko nti wakikoze toyinza kukyegaana era akugamba gwe wakikoze kyokka ng'akuwaayiriza nagamba ŋŋenda kutwala ku poliisi oli mubbi ankubye ebifaananyi biki nagamba leka papa akomewo tugenda kutwala ku poliisi oli mubbi tokyayinza kubeera naffe konze ye leka akomewo akakase ddala kituufu kyoba ki nze ndi mubbi nange mukazi watontidde bannange ngambe mukama Katonda okuva mu buto bwange sibbangako nzibidde mu nnyumba y'omuwala Bene Mutala w'Amayanja neŋŋamba leero nfudde naye ekyomukisa omulungi era omukisa gwe nayina era ekyo kyenyebaliza Katonda kyenva ndabula mu mikwano gyange bakadama bannange abagenda okujja nti bosi wange olwagenda okuyo omusajja yali ku sayidi yange era nenkubira ne bba wange nemuweereza WhatsApp nemugamba munnange bino bimpitiriddeko bulijjo mbiwulira kuba nange naye bituuse ku nze ki
mwennyini nangamba guma tulina kyotutte tobbye ngamba mukama we yava ngamba leka mukama we omusajja akole ki akomewo omunnyonnyole ensonga owulidde era bwe nakomawo bosi wange omusajja bwe yakomawo ku lwokuna nembimunnyonnyola bosi wange yagenda okuwuliriza ng'ekintu kye mugamba kituufu nemunnyonnyola ti madamu yampa ekisumuluzo wali nga nsibawo n'ekiseera kyatuuse nangamba siddamu kusibawo era yagenzeeyo nangamba ati nze namubbye goloti nsinya sente nemugamba naye nze sikwatangako yadde 11 abaana bava e Uganda beewala ennyo sente z'abawarabu bano abantu batega obumasu ayinza okusasanyawo sente oba mu ddiiro oba wane baleka mu ngoye gwe sente zijja eyo ofune wookola ki woziteeka mumugambe papa sente zo ziizo oba madamu sente zo ziizo naye ng'abasajja bye batera okukikola owulidde kati nze ebbanga lye nali mmaze y'emyezi 6 nga sente z'omusajja nzijjamu nenzimuwa omusajja teyakikkiriza era bba wange naye namuweereza WhatsApp namugamba munnaye omuntu wange ebyamutuuseeko mukazi we byatandise okukola si bituufu wakiri omutwale ku woofiisi akole ki akomewo omusajja namugamba teweeraliikirira mukazi we ngenda mukuuma bulungi nangamba ono mukyala wange namugamba ono mukyala wange ne muganda we ebyo babikozesa nnyo abakozi be bandeese wano kati ekyo muganda wange kyembadde ndabulako bannange bigendereza ebintu by'abawalabu bye babawa omuwalabu bw'aba akuwadde ekintu oba otuuse n'akuzanyukira nnyo n'akuwa ensawo beera ng'obiceekinga kati bw'omala okubiceekinga n'olaba nga temuli kintu kirimu oba n'obisangamu oba singa esente ng'ezo n'ozisangamu oba osanzemu ekirala kyonna nga si gwe wakiteekamu kitwaleeyo ofune wookiteeka oba okiteeke mu ddira awantu waasobola okutuukira owulira awantu waasobola okutuukira okiteeka awo we kiba kibeera kubanga nange nsinga nakyekinga nandibadde mbijjamu nenfuna wenkola ki nenfuna wembiteeka oba nembiwa omukazi kitegeera oba nembimuwa ti ne sente zo oba abaana be babisudde ne babitwala eri nange simanyi naye ekyo ngukoze eki ng'okyejjeeko ate ne batalema kuwaayiriza nnyo bawoza kimu poliisi enjogera bbiri poliisi yo bano abawarabu bagisoma ekyo kyendabulako mikwano gyange bwe baba bakuwadde ebintu luvannyuma w'emyezi 6 obanga bwe batera otegeera obwo obumasu luvannyuma w'emyezi 6 kati bw'otandika ogw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana beera ng'okebera mu biri ebintu bye baakuwa w'osangamu ky'otaateekamu kiggyeemu kikole ki funa w'okimuteera ajja kisanga eyo kati bw'aneepanga nti agenda okebera mu bintu byo tasangamu kintu yadde n'ekimu kati naffe ago amagezi ge twakoze eki ge twabasalidde ekyo kyendabulako bannange kireme kutuuka ku muntu muki mulala yenna ebyo bye byange naye byantuukako nze mwennyini bino ebintu si byakusaaga gyebiri nga tebituufu omuntu akuwaayiriza nga tewali kyomukoze owulira nga tewali kyomukoze wabula akuwaayiriza ki buwaayiriza ate tebawuliriza ate omuwala butasingibwa musango era akutwala ku poliisi naye nze ekyomukisa musajja yennyamba yali ku sayidi yange kubanga mukazi we embeera ze azimanyi kyekyanyambako okwo okulabula ogenda eri bakadaama bannange abasuubira okujja n'abali muno mu Saudi Arabia abaakamalamu emyezi beegendereze nnyo ekintu ekyo ekirala teri kutereka sente zo z'okola mu nnyumba y'omuwarabu teri kola sente
oba emyezi 2 oba 3 sindika e Uganda totereka ssente mu nnyumba ya Muwarabu. Bw'oba otuusiza ekiseera eky'okudda eka ng'olaba ogenda kudda ewaka oyagala ogende ne ssente, funa ekigoye nga kitunge bulungi, oba gwe mwennyini ofune empiso kubanga bano abantu babeera n'empiso mu mayumba gaabwe ne wuzi, kitunge kyambale ng'omusipi. Naye bw'oba ng'okyayinawo ebbanga nga wakatuuka mu nnyumba y'Omuwarabu, totereka ssente mu nnyumba y'Omuwarabu. Gano amayumba mazibu, bantu betukolera bazibu, Mukama atusaasira busaasizi. Naye kati nze bambi Mukama nnyambye, kontulakiti yange egenda kuggwako naye nempiseemu. Tebyali byangu, kisa kya Katonda, naye kuno okulabula kugenda eri bannange nti ebiyumba bye bajjamu bajja babyesibiridde nga buli kimu kyonna bakimanyi, bye babasomesa wali eri mu kampuni zaabwe bye baba bagenda nabyo, naye nga teri kutereka mu ssente mu nnyumba y'Omuwarabu. Kati olaba COVID-19 ono, nze kale engeri gye ndi wala eno gye mbeera mu kyalo nnyo, ate ne bbanka eri wala nnyo. Ssente mmala ziwa mukama wange n'alyoka nazinsindikira ewaka nti bambi omukisa gwe nnyina buli ssente yonna gye mmuwadde okusindika ewaka agituusa. Naye ate babboosi abasajja si bazibu, abakazi be basinga obuzibu, be tulina okwegendereza ennyo nga bw'okiwulira. Kati nze maze emyezi 3 nga siweereza waka, banga posi nasooka ne mugamba munaye njagala weereza waka, n'aŋŋamba ebya korona tobiraba tobiwulira. Ko nze korona muwulira, naye ate n'abantu bange bakola ki? Beetaaga ssente. Kati ate naye okuva olwo buli lwe mugamba okuweereza ssente waka aŋŋamba kimu, sooka olindeko korona akole ki? Korona akendeere. Kati nange kye nafunye ago amagezi nga wako bannange nago, kati nange kye nakoze nafuna ekigoye kitunge kyambala bwambazi ng'omusipi. Engeri gye twambala agagoye aganene ennyo teri agenda kulaba nti oba kiki ekyo ky'olina mu kiwato oba kiki. Kyambala bwambazi ng'omusipi munda, nenteekako ekigoye kyange oba kyabaya kyange. Owulidde buli wembandaze ye wonna, oba tugenze kutambula oba tulaze waŋŋenda nazo sizireka mu nju. Bano abantu bazibu. Ate bwe bategeera nti olina ssente mu nju oba kontulakiti eyo eweddeko, batabukira ddala nga bw'okiwulira. Kati nze ago ge magezi ge nasaze, kubanga luumu eno okuva lwe yanjijako ekisumuluzo tayagala gisiba. Abaana b'Abawarabu balalo, abaana b'Abawarabu tebagambwako. Kati ebyo byonna okubyewala, butafuna na mwana wa Muwarabu buzibu. Kati babeera beetala nnyo eno akageri ke bamanyi, mukazi kamanyi nti sijaweereza ssente, ogenda olaba ng'asindise obwana, oba oluusi oli mu kiyungu ogenda okutuuka ng'engoye ntankuule, naye ng'ate nze ssente nkola naki? Mbeera nazo. Kubanga tolina omuwaabira olwedde ssente bakoze ki? Bazitutte. Oba ogenda muwaabirawa? Tewaliwo oba ogenda muwaabira, wabula ago amagezi ge nasala. Naye kati yamanyi nti ssente nkola ki? Nzirina. Zibeera muno mu luumu mwembeera, naye nga nze buli wendaga ssente yange ntambula nayo. Kati myezi 3 siweereza ssente. Musajja yaŋŋamba korona ne mwesiriikirira.
nabigambamu bba wange nangamba gira okola kigira omwesonyiwa naye zitereke era nzitereka nze gwolaba nzitereka nga bw'okiwulira. Omuntu wakugamba nti akwebolako ssente totawaana, mugambe ssente naziweereza ewaka. Ate bbaawa obeera naye waba asimbulira era tabeerawo. Era bw'omugamba nti yaziweereza ewaka era akkiriza bukkiriza, mugambe ssente zonna nazisindise ewaka. Naye tomugamba nti ssente we tomulaga nti oyina ssente, kubanga buli budde nze abaana mbalaba bwemba siriimu nga ndi eri mu ffumbiro bajja ne baceekinga ogenda okusanga ebintu bitankule weebuuza bino ebitankula naabitankudde. Naye nze namanya nti baba bakola ki, baba baagala ssente ezo. Kati nze nazisalira amagezi nanoonya ekigoye ekyo nkirabulako ne bannange. Bw'olaba nga bboozi w'omusajja naye akwefuulidde nga kontulakiti ye egenda kuggwaako, funa ekigoye kyambale bwambazi ng'omusipi ani agenda okukwambula. Tebagenda kukwambula, bano abawarabu batya obwerere bw'omuntu. Kati ssente ezo zoba oyagala okudda nazo e Uganda bwotyo bw'olina ozikuuma. Kati ekisigadde tusabe Mukama Katonda atusaasire, naye nga bwe batyo kontulakiti yo ng'egenda kuggwako bw'oba oyina otereka ssente zo. Nange amagezi nga waako bannange, ssente tebazirekanga awo. Bano abantu bakiikinga bintu ne babikunkumula, oliwo osola ne babukunkumula ne babukebera. Nze engoye z'abayakuwa n'azikunkumula anoonya ki? Ssente. Bano abantu bazibu nga bw'okiwulira, tebeesobolera mirimu gyabwe, naye ate n'omuntu gwe bafunye okukolera tabawa mirembe. Byebyo ebyange munnange, mbadde ndabulako bannange bakozese ku magezi ago, naye Mukama ansaasidde, ngenda kuwangula. Mukama ansaasidde, ngenda kuwangula. Nzaayo emyezi 2 gyokka okudda e Uganda, inshallah.